Olwaleero abayizi b'essomero ly'Aga nga beegattiddwako abatuuze b'oku kyalo Kakajjo okuliraana Old Kampala bakedde kwetaba mu misinde egiteekeddwa abayizi okumanyisa abantu ku bulwadde bwa kkookolo akwata abasajja. Bano beetolodde nga bayita ku luguudo Gaddafi ku ttendekero lya bannamateeka erya LDC ne badda ku Saapolo Kaggwa olwo ne bamalira ku kibangirizi ekiriraanye essomero ly'Aga. Omusawo okuva mu Uganda Cancer Institute alabudde abatuuze okwewala okwenyigira mu bintu ebyongera obulwadde bwa kkookolo mu mibiri gyabwe ssaako n'okwekebeza nga bukyali. Also, we need to be watchful in the amount of alcohol we take. We should avoid excess alcohol. Abayizi abategese emisinde gino batubuulidde nti bannayuganda bangi balina kkookolo wabula nga tebakimanyi kyokka nga kaweefube bw'ati mwe bayinza okuyita okumanyisa abantu ebikwata ku kirwadde kino. We came up with this initiative to sensitize people because if you get to know you have cancer early, cancer is curable. To encourage peace and togetherness within Aga and the surrounding areas where we are. A few people came to me as well and they asked, what is this run about? So by doing that, we're making the public aware of what cancer is about. Abatuuze be tusobodde okwogerako nabo batubuulidde nti guno omukisa bafunye munene ogw'okumanyisibwa ebikwata ku kkookolo era nga kijja kubayambako okwekebeza. Ensi tosobola kugyegayiriramu ng'olina ebirwadde ebikutaawaanya. Alipoota ez'enjawulo ziraga nti obulwadde bwa prostate cancer bukwata abasajja 37 ku buli basajja 1,000. Prostate cancer yeegirisa nnyo mu basajja naddala abali ku myaka 4 n'okwambuka. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.